nze Ssaalongo Kibuuka Moses Semwogerere Suubi tuze mukumbu awo ate nkolera Cobalt Street awo sebo ennaku zino nkolera nakomawo ku butaka nti kituufu mu parliament nze ayambako akulira oludda olw'obula gavumenti naye eno sizoni nkombawo kusuubya awo sebo nga nyunga amagumba era tufuna obuzibu kyekwatiramu olubate luwogoka batonuuka akagere n'ogaana okujja nkukwatemu ate ggwe olwokusatu zijanjabira bwereere oluteebobamenyeka olwokusatu guma osobodde okugula naye obanga akamwanyi yakutteyo osobola okukwatako mu nsawo ojja n'owagira omulimu ne tugenda mu maaso ate nsobole nange otambuza kampeyini maye omukulembeze alina kyakola mulungiko okusinga atunulidde ebyobufuzi ng'omulimu 10/10 era be basinze n'okutumenya wano bakulembeze abatunulidde ebyobufuzi ng'omulimu kati nze mukama nsaasidde bukyanga nfuluma university ndi mumagumba guno mwaka gwa 16 ndi mumagumba sebo nkuzeemukko envizi olaba nempulira ddala nga azitegerera kati nze njagala nzigaziyeeko nzijje just mukyotera nzifule national nagoberera nnyo akalulu k'omulundi oguwedde nga activist nga observer ku lw'enkyukakyuka era mu bitundu bye nassaako nnyo essira nga tumavudde mu kalulu byali ebitundu bibiri kyotera ne district y'e Mukono kubanga waliyo bannabyabufuzi babiri abafaanaganya embeera Mwami Kibuule Honorable Kasolo be bakabaka b'okuzannya mafia politics ataliimu kusaaga era mbadde wano ng'ompulidde nga nkyogera nti akalulu kaluno katubasabire kubanga omuliro guguno guzzeemu okukolera katusabe nga Mwami Kasolo amaze ofuuka seeke memba ekibadde ng'ekirooto kye takomyewo mbeera oba ndowooza ya mwannyinaffe oweerwengo wano sise namuju nti kuluno kufa tebirimu kufa nakukola ki nakuwona wabula kufa nakufa mu kalulu akaggwa ekyotera awo nze nali mugoberezi bawambawokko abantu abasukka mu 10 Kasumba George teyalutonda paka olwaleero ng'avudde kyotera yali mu nkambi ya Honorable Mpalanyi era mu bantu abasembayo okusuulibwa nga baludde mu CMI kwaliko mmeeya w'Ebuwama baasuulawo abantu 3 ekyotera ne basuulayo abantu 10 na bameka bali mu 10 sijjukira bulungi statistics ezo unfortunately abamu obudde bugenze bwetooloola balidde ebigambo byabwe naye ate ekyewuunyisa beerabira nti we bali mu basement eyo waliyo ab'ebitundu ebirala ababalabako kati okugeza nga wenkubulidde nti Ebuwama mulimu abalaba kuba ekyotera nga bali nabo bonna wa mu CMI basement efujja eryo Mwami Kasolo lye yakola teryanneewuunyisa naye kyannuma nti akoze enkola gye bayogera ku Napoleon oba gye bayogera ku France nti buli eyajjanga okufuga waliwo enjogera gye yagamba he learnt nothing and forgot nothing nti ku bafuzi abaamusookawo talina kye yabayigako ate era teyeerabira bibi bye baakola bensobi ze yakola mu kalulu akaggwa zensobi zimu zazzeemu mu kalulu ki akapya ate era n'emukono Mwami Kibuule kyekintu kyekimu kyakoze Mukono waliwo omwami omuyita Kanata Muhammad naye taddangamu kulabika era nga boolaba Kasumba George ow'ekyotera emyaka 5 nga tuvudde mu kalulu baazaawa tebalina malaalo tebamanyikiddwako mayitire enkola y'emu era bonna baali ba minisita ba state omu yali wa byamazzi ono nga wa byattaka ate bonna nga baganzi mu NRM ne mu State House kaakati ffe bannansi ne tubeera nga tuli ku lwaffe kyova olabanga bwe mpulidde bannakyotera bano nga basunsula ensonga nyumiddwa nnyo ebimu mukulu koloneeri bulijjo tubimugamba Kaabe ono Haji ajakiimo kati weebuuze ebyamuwagiza mukulu Mpalanyi leero ki ekikyuse kyotera yalooza ekyuse nnyo yava ku nnono Mwami Mpalanyi era kati Mwami Hakim just mirimu gya mubaka gy'atamanyi kubanga mu kunnyonnyola agambye nti omulimu gw'omubaka omukulu kusaka ngaddi emirimu gy'omubaka gibeera ena kukiikirira bantu kwata birowoozo by'abantu n'abituusaayo mu parliament mu setteeserezo ekyokubiri okutemaatema embalirira appropriation nti mutuuka okukola embalirira y'eggwanga gw'omubaka parliament olina okuba nga olina obusobozi obugoberera ng'osomye n'otegeera n'ogamba nti ekyotera butulabye mu bajeti yammwe ey'enguudo mu local government budget gye mwagala okufulumya kyotera taliimu mulimu gwa mubaka ekirala okubaga amateeka
mateeka gonna gasibuka mu parliament either gakubaganyako ebirowoozo oba okubanga gwe kennyini etteeka gwalyereetedde kati egyo gy'emirimu gy'omubaka n'ekisembayo okugoberera emirimu gya gavumenti egiba gikolebwa mu ekyo ekitundu osobola okuwa kubanga parliament erina accountability committees nti bwe zituuka okukola ng'osobola okugendayo ng'omubaka wa parliament n'olumiriza nti ekika ky'oluguudo olukolebwa omutindo guli wansi gy'emirimu gy'omubaka emikulu kati then initiatives ziri endala nga ggwe omuntu z'oyiyiza ne zijja ne zigattako bugasi lwakuba nti ennaku zino ebyo by'oyiyanga omuntu biteekinze precedence oba bifuuse bya nsonga okusinga ebyo ebyandibadde bikolebwa ebikkakatako kakati mwami Kasolo y'omu ku bantu be toyinza kwogera ku kigambo nguzi mu Uganda wano n'otamwogerako ku microfinance support center wabulawuko obuwumbi 2 ng'azeesasudde mu lusasula lumu omukono ogwo nenga tibamukwata nanti munnange yali kati mubuliriza mu mateeka waliwo eŋŋombe egamba alina amaanyi oba ali mu buyinza yasalawo kyekituufu mu mateeka oba kyekikyamu he who has power determines what is illegal and legal ayina obuyinza yasalawo ekituufu n'ekitali kituufu okugeza twali wano mu Masaka gwe nzimanyi waliwo wano mu 2 nebatuteekako kafyu ate Masaka ne bongeramu n'ebirungo emboko nevuga mu kimanya wonna ne weebuuza nti ekata ekirungo ky'emboko kivuddewa naye nga kyajja kitya nti abayina obuyinza be basalawo nti kati ffe mu kafyu y'e Masaka twongeddemu ekirungo ky'emboko ka information kubanga kiba kikulu nnyo bwe tujja wano tetujja kukusabuka busabusi na kujegera omuntu alire alina akakalaamu ayiga ekyo kyoyogeddeko abantu babba I remember very well ensonga y'obumbi obubiri yajja ku floor ya parliament ne bajogerako yakoma tukimanyi bulungi wano Lwengo olalewo Sisenda Mujju bamukwata basibya bundi allegations ngabbye ne bamujjako ne sente nnyingi zibajja ewuwe president nagamba mwana wange muleke mumudize ne sente zagende speaker of parliament honorable Anita Among yajja Lwengo nagamba mwe muina n'omukisa omwana wa mwabba naye n'aleeta so it was substance but substance nganti na Mujju mubbi ne mwana waffe ekintu ekyonoonye ennyo eggwanga therefore nze mu bintu ebisinga okunnuma olaba Africa n'ebizibu byebonaabona nayo nalwaki tukyali mu bino kika ky'ebifuzi bye tulimu tuganye okukkiriza nti twetaaga tuseeseetuko okuva ku mulembe ogumu oba ku mutendera ogumu okudda ku mutendera oguddako teri yategekera biseera bya maaso ku bukulembeze obuliwo kyasemba ndooza ku mulembe gw'Obote n'abakoloni ne guno omulembe gyonna egizzeeko buli omu just kuteekawo mbeera ya survival kati eno regime ogiraba ya myaka 4 negoloza ekyotera akalulu oba mu Uganda akalu kandi badde kakyalinga bwe kaali mu gy'ekinaana ekyamaanyi ennyo ekikyuse nti kati waliwo biometric machines nti ojja n'oteekamu ekinkumu naye kazi kibe kika kya campaign ate tuzze na mabega kubanga mu gy'ekinaana batunyumiza mwenna mwayimiriranga kadaala kamu ak'ebyobufuzi electoral commission keetaddewo muganda wange bwekumbule nojja n'oyogera ensonga zo nange ekibuka nenzira n'oyogera ku manvuuli tugeze gwe oli ku bbaasi nze nezigira ku manvuuli yange nenjogera ndi wakisumuluzo kufulu n'omunyolo nga byakyuka kikulawo ekyo tekyamenyeka najja nankumbi omunyolo baagukyusa ekisumuluzo tekikyakola naye kati weesanze nga twongera kudda buzzi mabega nti ssente mu byobufuzi kati constituency eno ogimanyi oba sub-region eno ogimanyi mukulu Kasolo y'omu ku bannabyabufuzi abasinze ogizungamu basoka gamba nti ajja mu kimanya kabonera projects naziteekamu era bw'otuukawo ekirime wabeera abasirikale planti y'amazzi eri awo business zize naye ng'eza azikola okusinziira ku ekyo waba bamusuubira time weyeetooloola katono nnyo ne batugamba agenda Kyannamukaaka gureda ne ziryoka ziyita mu nguudo eKyannamukaaka omwo n'alyoka akyusa naye ng'olowooza bwe byandibadde n'alyoka Kyannamukaaka awo n'eryoka ebuguumirira agenda okulandooza wookya nagamba tewajja kusoboka nagamba endiri kanziremu enkambi njikubewa mu kyotera naye nze kye nandimusabye mwami Kasolo kati olwaleero twogerera abantu 5 be bakwate nga ne campaigns tezinnaba kutandika bwe tunatuukira mu nnaku z'omwezi 10 batute guno omwezi gwa November ogutandika goloza bameka bagenda okukwatibwa myezi mu nnaku enkaaga ezo ez'okunoonya akalulu approach eyo ey'ekibuludooza ey'ekibuli tekola mukono go Hassan Rubyayi kwa yagobera yebale nnyo kubanga kwali approach y'ekibuldoza tekola ddala ne waffe mu byalo nze mbadde mbuuza baganda bange wano teriyo state minister yenkanya mwami Kasolo convoy sina cabinet minister abula state minister nigenda ku Solo Heights olabe ngabadde ayina political activity na jagenda musanga emotoka za finances ziwerezi
5 nezize ez'obuntu n'olyoka otunulira eggaali n'onyeenya omutwe n'ogamba impunity eno ekimunnyonnyola ekigambo kiri kimu impunity walaba wano omukolo gwe yatuuza kubanga kati mu byonna byonna kikyasinga okwagala mwami Museveni atuuse ku mulembe ogw'okubanga ye takyasobola nnyo kubeera mu kaweefube kakuyegewo omunda kati anoonya abantu be abalimu olumafiya abamalirivu abayina engeri y'ekibuli okubanga banoonya obuwanguzi mu bulungi ne mu bubi n'abempawaringa mwami Kasolo y'omukubba era walaba rallies ze yakakuba mu kyotera zisukka mu 10 n'asomba tola nti bagaje no Museveni asomba naye mwami Kasolo asomba omukolo gwenga guwedde bwe guti otunulira convoy ezirumba e Kampala ng'oli kuwerokaamu awo ne bakugamba abo bonna bava waani nekimanyi mu ekyo mwami Semogere mwami Moshi nti Kasolo alina emikwano mingi abo bonna baba mikwano gye bamuwerekeddeko kana ava ku bwa minisita lolitegeera nti si mikwano naye lwaki ali mu ministry erimu ettooke ate ng'agikwatanga bw'ayagala kuba General Museveni ye wamanya nti oyina atyo ya mobilizing oyina ekibuli olimu olumafiya obuyinza n'amaanyi abikuwa era ne bozza emisango miliyoni atunula eri era wano mu Uganda nze nja kusikatika nkubuulire mwami Kasolo sinza mwawula kubayimbi nge alien skin sinza mwawula ku nga bwe twogedde ku Sise Namuju sinza mwawula ku Speaker Amongo bonna embala yemu ate General Museveni kuguno omulembe gwaliko be bantu be bamu ne baba bayina emisango ekisobola okubeera prosecutable nga DPP yandibadde agitunulamu olw'okuba bayina ati w'ekimafiya oyo ayamba okusagula n'okubuzaabuza n'okubba n'okukola byonna bye bakoze okulanga balemera mu buyinza General Museveni akulaga nti abeetaaga era munemu kuba mutye enduulu y'abatagira kati mwami Kasolo omulaba ku bantu kati kabe bana abantu abasibiddwa jjuzi oba kati nga muganda waffe video gyatulaze nga aliwo omuwagizi wa opposition eyatomeddwa mwami Kasolo oli mulaba ng'atwaliddwa mu mbuga z'amateeka naye wano mu Greater Masaka tukimanyi bulungi kati nga muganda Nkaseekende bagamba nti omuwagizi we yalwana n'owa DF saawa zino wetwogerera bamuyise era fayiro ye charges eziriko attempted murder Kaseekende n'obwa Kaseekende bwe atasaana kuba mbuzi miggo gitta naye ye already ali kuki naye wano nga n'obujulizi obulabikako n'amaaso weebuli tasobola mwami Kibuuka Moses atuuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program obudde ekindese wano kwaniriza abamu kuzibadde sokeza NUP okulaba nga bonna bajja mu DF muli eno muli mukulya Katonga ajula Moshi kakati mwami Abedi waddembe okuwendowooza era ne bwe nandibadde nga yenze candidate nga ye bye bigambo ebyo ebyegumya bye nandyogedde naye bagamba ekiswaza omugagga mukutandakantula bw'aba tannayiga kye bayita balonzi nga buli obululu obusatu bwe yali anoonya obwa president tebwamubuulira ki omulonzi kyali gwe eri akalulu Dr. Abedi ke yajjamu nga tebamugamba nti yasinza manifesto buli kalulu ke yajjamu abamugaggwe ku manifesto yoggwe ogenda kukwatamu neteriyo round n'emu okuva 2006 paka 2016 gye yaweza bululu busukka 10,000 ku miliyoni nga 25 ez'abalonzi teyawezaako 10,000 egyaki egy'abalonzi paka NUP yamukwata ku mukono n'alekawo ekibiina kye ekya People's Development Party embaseerabidde n'ajja mu manvuuli Katonda n'amusaasira abantu ne bamwesiga nga basinzidde ku maanyi g'abantu ne bamulonda bw'abanga amaanyi g'abantu saa zino g'agamba gaali okumenyaamenya nze mulinze era musekeredde kubanga agenda kifuuwa akizza munda abatya approach gyaleese ku luno si approach twakozesa mu kalulu kaali azze n'ekintu kimu sente azigaba era oba oyogedde amazima eggulu yabookyezza n'engoye azigabye gomesa azigabye sabbuuni amugabye bulangiti naye gwe nga mbuuze gwe owangaalidde mu Masaka muno eyo yali ebaddeko ddi ennono y'ebyobufuzi by'omu Masaka naddala mu kati enkuba empya tebangawo kati ebibiina gye bikolera gye bibadde bikola emyaka gyonna era ng'akalulu kafuna kati olaba mwami Ssempijja n'obukozi bwe n'okugaba nga bwe yakukola wano mu 2016 ng'avuganya mwami Mpuuga kamulemu okujjayo nenga ani yali atamanyi si Ssempijja mwami Ssentongo ani yali atamumanyi bulungi bwe yalina lutalo na muntu ki oba ani mwami Asiimwe gwomanyi sente ze yagaba nawulira yapisa n'obukadde 15 mukyala sana nenga yagaba sente ziyingira obuwumbi obubiri yagaba bakugamba n'obusungu bwamukwata n'ayita ba coordinator be bakolera akabaga
nasiba gate emboko n'enyoka kati mmwe bulijjo munga nti mubakunga kati Dr. Abedi omulabo oyo abantu ajja bawulira so fenga NUP tetutidde era twadde tuyitamu nga tuvudde mu nominations abantu batuke mmwe mubaleke akasente ako kaffe kubanga nga tannafuuka mubaka abadde tabikola ate nga abadde mu byobufuzi emyaka 25 netabawanga emyaka 25 gyamaze teyabawaayo yadde kakolo kamwanya akamwe ate lulinga yali avuganya na ntebe ki nene kakati abantu bakimanyi kubanga biseera ebyo akati Ministry of Agriculture the UCD eje yazze eyo project yazitandika omubaka yenno wa parliament bw'aba afaayo eze mwanyi ndo kwa nsigo za kasooli eziva mu prison bakimanyi bulungi ziva Ministry of Agriculture buli mubaka afaayo asobola zifuna nazigabira abantu kati abalonzi bakimanya kabonera bazukufu era ajja kutya tanti t-shirt azigabira mosho lero mwezi gwa November agenda kufuna ekyekango n'ekyebikiro bwe kiba kisoboka ajja kwesiba ekimyo nga akalulu mu box nza abalonzi buli muntu kasitole nono wano mu Masaka gwo wangalidde wano nze wano nakabeerawo mu bululu busatu kubanga 2011 2016 ngeriyo omuntu gwe mulaba amaanyi gazze nago ne muga negwe manvuli kati kankubulireko bannayi moshinga obuzi kanyaga genda amanyi naze Aisha waligo General Museveni ekimuyambyeko nti akoze ebikola ebyentiisa bingi nnyo eri bannankyukakyuka ne bibalemesa okwetaaya ne balemesa okujjayo okulaga kkala zaabwe kubanga njogedde ku bantu 18 abakyabuzeewo wane e Masaka abasibe bukyanga babakwata bongerako bongezi wane e Masaka kireetedde abawagizi okusirika moshinga ndaba Dr. Bwani kayogeza maanyi nanti talina alina okugogeza kubanga asaawa zino General Museveni omuti agwagala nnyo mu Masaka bwe liba G ngeni UPG ng'ayagala kufuna walisusiza ayagala alisusizeewa olwatika lutandikirewa Masaka wano nefe twabadde tulina misa gye twabaddeko Nadine omunatandiko yimba akayimba Zakayo muwoza kamangu Yesu akuyita Zakayo muwoza yaliriddawa mu muti babayita mwenna bagezaako kuwala mpoti ate sizoni yino yankuba laddu ekubira mu miti mu sizoni y'enkuba so mukulu akoze allegations nga ziri sweeping ngangazi era mugezi nnyo abadde amaliriza akyambazza ebina by'obufuzi byonna akitandikiddemu NUP n'amala n'akigaziya nti abakyala mu space y'ebyobufuzi banyigirizibwa naye ze mbadde njagadde nnyafo kasinge ku NUP lwaki tyakoze allegations naye nga talina linnya nalimu lyakola ki especially ziri sexual gamba nti abantu basinzira ku kabuuzi nti abantu nga bw'osobodde okyogerako ku mpewo wandibadde waddembe kati nze kankubuulireko mukyala Aisha Waligo guno mulundi kalu kagenda kuba kakusatu 2016 yaloopa ng'aloopa incumbent woman ekalungu n'aloopa nti bamubbi akaki akalulu NUP ezegambye nti kalonde kanoonye kakuume bumala kalwanirire yagenda mu kkooti n'alwanirira obuki obuwanguzi bwe naye nayo ne bamumeggerayo leero omuntu azze ow'ekibiina kyatakyakkirizaamu amumalamu amaanyi amugatolwanirira ki kalulu 2016 yali mbiwoobe secondly atunnyonnyodde bulungi nti yava mu kibiina kya DP okujja mu NUP ng'amanyi processes na buli kimu she's a master's degree holder katonda mulungi nasoma English literature amani English major ngaye atugambye yava mu DP najja mu NUP ekitegeeza nti yajetegereza wajja akola ki jalaga okujjako ng'agala kyega na teyamanya process yakola mu 2021 yekoze mu 2025 kankunyonyole mu NUP group y'omukyalo oyo abadde honorable wa Kalungu Midwest omukyala aliyo mukyala Nabalamba Smart kadi agirina abadde ne mukyala Maniyo eyakubye ne incumbent kadi agirina abadde n'omukyala we group eye badde mu mukyala waffe w'eddokolo she's the secretary for research kadi yagifunye kakati gwe weebuuze mu bonna era ye olwokuba teyagifunye asaawa zino kye bayita sawa grouping DF
kuŋŋaanyizo ly'abantu bannanfuusi abalina obukaawu ku mitima era bonna nga bw'obalaba bonna tekuli asobola kwogera NUP Kakikalungi yajja mu process ng'amanyi singa yamanya eddoboozi eri alitegedde kaadi emaze kubula obumalirivu abufunye kaadi emaze mumibwa yandivudde mu DP n'agamba ebibiina by'obufuzi mbyesonyiye nsimbudde nzija bulambirira mukyala Smart bonna jango Robert Kyagulanyi Ssentamu era tajja kusimagira kyova olaba atutaddemu waliwo parable eyogera ku musize yagenda n'asiga eŋŋano naye tekyagaana bimererezi kukola ki kugiramu kaakati ebimererezi muffe bizze nga bingi naye bannamasaka ekyokukola mukimanyi ffe tunywerere ku nsonga abatumalamu amaanyi oba banafuya omulamwa tukimanyi ffenna polisi za Uganda system ya Uganda bweyimiridde nti cheats abanyigiriza versus abanyigirizibwa era n'owenaremu olumu singa yesanga mu nsonda enyigirizibwa nga muganda koloneli ojja muira nga azzeeyo ku nnono entuufu ey'amazima era amazima agogere nga bwe gakola ki nga bwe gali therefore bannamasaka banna Greater Masaka bannabuddu mbasaba kintu kimu temuva ku mulamwa gwa nkyukakyuka mugunywerereko era tujja guggusa abazze okulaga nti muntu goloza laki twava mu movement system ne tudda mu bibiina by'ebyobufuzi eriyo ekibiina ky'ebyobufuzi ekiba kiyimiridde ku mazima ekiyimiridde ku bantu era saawa zino manvuuli ate manvuuli kuguna omutindo mulungiko kati kankubuuza ekibuuzo kimu nyinze bwe mba nasobola nga ekibiina kyantuuza ne twogerezeganya ne baŋŋamba olw'okwewala olutalo va ku bwemupi mujje mulabe engeri gye mukwatagana mukolera ina lwaki mukyala waliga asuubira nti namata nti namata zinga bonna yabakira okitegeera akizagaane nti muwano interest zaabwe zonna baali tebasobola bonna kufuna kaadi ki okuja nga yali ayagala y'amatatu oba kaadi ya simu oba kaadi ya mbaga ne kaadi yali emu mukyala Shakire yagiwangula nsiibula bannakimanya kabonera mbasaasira abafunye okusoomoozebwa ate abafunye kakuba mbasaba omugongo temugugolola ng'ebikolo by'emmwanyi byonna tebinnaggwerayo mukama katonda abanjagalire ekiziba tuli ffenna olwaleero saawa 8 tugenda kuziika ate saawa 9 tujja kubaamu n'olukuŋŋaana bannakyukakyuka mwenna mukulembeddwa meeya Namayanja wano mu bbendobendo ly'e Masaka mbatumirako era ne mbayozayoza okuba nga mulemedde ku mulamwa despite okusoomoozebwa okungi kwe tuyita mukama katonda abanjagalire Ssaabasajja Kabaka awanga